Okay, nkwaniriza nengobaza omita Hozana Joy kaimba bakaite Beneza. Okuva nawulira oluyimba luno lwankwatako nnyo ne ntandika okubanga nduwagala n'okusinga oboolyawo ennyimba zenzize njagala ndala ez'eddiini. Luno oluyimba lusooka okubeera olwa gospel ne lufuuka oluyimba lw'ensi era oluyimba olw'obulamu obwa bulijjo. Ogira weeroza nga nze gye ndaga ndabayo. Mbebaza abali ku Lugomvizi Show ne mbebaza olunaku olwaleero olunaku lwakubiri. Tutambudde ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa mukaaga omwaka 2021. Sentongo Frederick Lugomvu gemanya gange abali ku Lugomvizi Show mwe bali nnyo bali ddala njagala okubaza mwannyinaze Hozana Joy. She's good. Tali talented kyokka naye ali gifted and blessed. Owuliriza oluyimba ng'owulira luyina bingi bye lukujjukiza. Programu yalo gye nasooka okukolanga naakaluwulira abantu bangi bagambe badde programu yange ebadde programu yange kitegeeza nti oba oliawo kye bayita obuweereza ng'oyogera ekigambo ng'okyeyogererako naye nga kirina abalala be kikwatako oba oliawo yinza okuba nga Mukama ye mubeezi buli sho nga tugitandika tukubenga akayimba kano akayebeneza erife Mukama bagyewala mwe basanze ku State Square era nga mukyali ku State Square well and good muli badde mboka ku bobo kaleka naye ffe abamanyi tuvudde busubi kyamaganda mu lwengo fe abajjukira nti twasulako amakaya fe abajjukira nti twabulwako ezisoma tuli badde mboka kubeera katugwanya okkakuba ne twebaza olunaku olwaleero programu egenda kubeera yanjawulo tegenda kubeera political naye ng'egenda kutambulira ku byabufuzi saidi emu oba endala nja kusooka okusasira bannyinaffe ne baganda baffe abagonvugonvu waliwo omukwano gwaffe wano Charity abatera okufollowinga Lugomvizi Show. Charity ali Saudi Arabia mulwadde nnyo twongere okumusabira mulwadde era nga mu kaseera kano bw'abanga waliwo Munnayuganda ava Saudi Arabia ng'okomawo e Uganda nja kwongera okufuna information otuyambe okomewo ne Charity kubanga kye yeetaaga ye muntu asobola okumutuula okumpi naye ne batambula bonna mu nnyonyi abooluganda ojjasawo kosobola okubasanga wano mu ggwanga erya Uganda abasobola okuba nga oba oliawo mubakwasa naye kye tusinga okutunuulira kwe okuva e Riyadh okubanga akomawo wano mu ggwanga erya Uganda. Charity bambi she is sick ate nga y'omu ku baana bwe wandigambye nti ba die hard aba Lugomvizi Show abamu ku baana ababadde abakozi abamalirivu abavumu naye alabika yafunyemu okusoomoozebwa okutali kwa bulwadde bwokka naye n'embeera ey'abakama be nategeddeko nti yagezaako okusaba bakama baakomewo naye olw'omukwano mungi gwe bamuyinako ne bagaana okuba nga bamuta okudda asigale ng'abakolera kati n'atandika okufunamu okusoomoozebwa okwo naye nga mu kaseera kano ali ku kitanda mulwadde n'olwekyo tujja kwongera okulaba what we can do bw'aba nga ali Omunnayuganda avaayo ebweru mu Saudi Arabia ng'ojja wano osobola okuyamba Charity n'okomawo naye tagenda kumenya bw'otuuka mu ggwanga erya Uganda osobola okuba nga owuliza abooluganda obawuliza ne bonaba nga tonnajja abo bagenda kubanga bamulinze. It's all about communication. Mbadde ngezaako okwogera ne sister we wano njagala kufuna namba ya sister we bw'obanga bambi ova mu Saudi Arabia obanga oyinawo enkola yonna gy'osobola okuyamba nga tunatandika programu y'olunaku olwaliro osobola okuba nga ate oyogerezeganyako naye bambi ne tulaba butya bwe tusobola okuba nga tumuyamba. Enamba ya sister we eri 0752 10 ana 62 eri 0752 owandiika 10 nozaako ana nosembyeyo 62 ye sister wa Charity mulwadde nnyo bambi kyekifaananyi kyolengeraawo yoyo omwana Charity mulwadde ababadde bafollowinga Lugomvizi Show musobola okuba nga mubadde mumumanyi naye kati twetaaga okuba nga tumukwatirako okulaba nga akoma mu ggwanga erya Uganda. Naye olunaku olwaliro akayimba kano lwaki nakakubye kankakuddizeeyo wano ekinkubye oluyimba luno lwa Ebeneza nze nyine ebivawagwe wavawagwe bwatyo bwatugambye ne bwe tukomaawo lwaki nkubye oluyimba luno okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno lwe
lwe balangirira erinnya Robina Nabbanja nti ye Ssaabaminisita wa Uganda. Abantu bangi baluma omutwe, abantu bangi bayogera ne batandika okulaga obunafu bwa Robina Nabbanja. We all agree. Era nze omu ku bantu abasooka okwebuuza nti Robina Nabbanja ono gwe mmanyi oba erinnya lyawabye. Nagenda okuwulira ekintu nga kingamba nti ye Mukama asitula abo bootasuubira. Kutuusa ku lwalero waliwo omuntu gw'otasobola kakasa nti Robina Nabbanja ye Prime Minister wa Uganda eyamaze dde okukakasibwa nga ne mu kumuveetinga tewabaddewo kugamba nti ki. Simanyi oba kyendowooza naawe kyolowooza. Simanyi oba kyendowooza naawe kyolowooza. Simanyi oba ekyanzigidde naawe kyekikugira kiri mu luyimba olwo. Natunulidde Robina Nabbanja eyasoma obusomesa eyatandikira ku certificate. Nentunulira Robina Nabbanja kandyogere she's a free lady. Tayina nnyo lugundi olwo lunkulunkulu. Nentunulira omukyalo ono eyali omusomesa, eyali kada, eyali RDC, nafuuka omubaka wa Parliament ow'akakumiro. Nentunulira Robina Nabbanja gwe mmanyi eyafuuka State Minister wa Health. Buli omu ne yeebuuza nti State Minister wa Health ate owa general duties ebyobulamu yabiyigirawa. Simanyi oba mulina kye mujjamu mu bulamu bwa Honorable Robina Nabbanja. Twabadde tukyali awo nga tulowooza nti waakiri tasobola namufuula full minister wa Health. N'agamba nti n'oyo full minister kati ye boss. N'akulaga nti Honorable Robina Nabbanja ye boss wa Speaker Rebecca Alitwala Kadaga. N'akulaga nti Honorable Robina Nabbanja ye boss wa Mr. Rwakana Rugunda. N'akulaga nti Honorable Robina Nabbanja ye boss wa Moses Ali. N'akulaga nti Honorable Robina Nabbanja ye Honorable ye boss we yabadde mukama we Honorable Jenny Ruth Acheng. N'akulaga nti Honorable Robina Nabbanja ye boss w'omukyala Janet Kataha Museveni. Lwaki tetulina kukkiriza? Lwaki mu bulamu bw'ensi eno tulowooza nti waliwo abantu abatondebwa okubeera abagagga? Lwaki mu bulamu bw'ensi eno tulowooza nti waliwo abantu abatondebwa okutula mu bifo ebinene ffe tetulina busobozi kubituulamu? Nabbanja yatondebwako ekikolimu ntasobola kutuulamu. Tusooke tuve ku politics tutunulire kye bayita okukkiriza. Mukama agenda kusitula okujja abantu balowooza nti tolina kubeera, naye nga n'abagamba tolina kubeera si be beewala beebo bwe bwazaalibwa mwenna. Era bangi batandika baga nti ono gwe tubadde tumanyi wano. Abantu abatwogerera, abantu abatuvumirira n'abatunyooma beebo abatulabye nga tuzaalibwa. Kyekintu kye ŋŋamba abantu nti bw'okeeranga ku makya ng'ofuna siringi 10, bw'otandika okufuna omutwalo sigalawo, bw'ofuna 5 wandibadde ova mu bantu be wafunirangamu 10. Kubanga abantu tebaagala tulaba nga tuprosparinga. Prosperity y'abalala eruma abalala. Nze nalindabye abantu nakira ku makya naga nti sobola muguza kibanja kyange nakiguza omusenze nga tasobola kiguza muliraanwa we, okigula otya? Nabbanja abantu ekiboogeza ebingi si lwakuba nti Honorable Robina Nabbanja si mukozi, kyemumanyiiko gy'abadde yonna akoze. Kyemumanyiiko gy'abadde yonna akoze. Naye ekiboogeza nti ava atyeka kumiro. Ndowooza mpulira bulungi. Ekiboogeza ava atyeka kumiro, ekakumiro esobola okuvaayo omuntu asobola okufuuka Prime Minister. Be bantu be tutambuliramu. Mu makampuni gye tubadde babyogedde, yonna gye tuyise bye bigambo ebibaddeyo. Amawanga gy'otambudde bye bigambo ebibaddewo, ku kyalo gye wakulira bye byaliwo. Kyova olaba nze ŋŋamba nnyo abantu nti sometimes twetaaga okukyusaako ku bitundu gye wazaalibwa si gy'oba ozimba, kubanga abantu tebaagala tulaba nga tukulaakulana. Abantu tebalina kukkiriza. Balowooza nti abantu abakola ebyamagero beebo abalina okuva ebweru w'eggwanga, abalina okuva ebweru w'ebyalo byabwe, abalina okuva ebweru wa disitulikiti zaabwe. Nedda. Tunuulira omukyalo ono. Natunuulidde ebintu byonna
omuntu yasomera Bukuumi St Edward Secondary School Bukuumi kati ye prime minister. Kati waliwo ekibaluma nti prime minister alina kubanga asomedde ku Kololo SS, alina kubanga asomedde ku Naggalama, alina kubanga asomedde Buddo ku Gayaza. Nedda, Mukama agenda kujja mukyala akufuula ow'ensonga. Obeere bosi wabo abaasomera mu masomero bagamba nti gabeeyi. Kyekintu kye nagamba nti eggulo oyo tegenda kusalawo nkyayo, naye leero oyo egenda kusalawo enkyayo. Leero oyo esalawo etya enkyayo ng'oteeseteese leero oyo. Bw'oteekateeka leero oyo ne weerabira ebyeggulo ne bitakumalamu maanyi, bwe bibanga embeera yali mbi neekwongera buvumu, bwe banga yali nnungi neekuleetera bugubi okuba ng'okola oleme kuswaza generation, ogenda kumanya enkyayo. Tuve mu politics, twerabire politics. I hate politics. Naye tutunulire steps z'abantu abatambudde. Abantu bangi betulaba ne baga nti oyo gwolaba yali atembeeya. Omuntu atalina kukkirizanga ga nti atubulire gye yakubira zzala, bagamba nnyo okutembeeya. Naganze nali mutembeeyi, natundanga kabalagala. Mu kabalagala mwe yajja ezaakeedi, yatandikira mu kabalagala, n'ava mu kabalagala ow'olukumi n'atandika okusiika ow'enkumi 5, n'ava mu w'enkumi 5 n'atandika okusiika ow'emitwalo 2, n'ava mu w'emitwalo 2 n'asiika ow'emitwalo 5, n'addayo ebusubi kyamagana n'ajjayo baganda be 2 oba mikwano gye 2, n'abaleeta buli omu n'amuwanga ekibbo nga mulimu kabalagala wa mutwalo gumu n'ekitundu oba mitwalo 2, ne batunda ne bakomawo n'emitwalo 3 n'abawaako 3000 n'asevinga akasanvu. N'addamu n'azimba baala, n'afuuka nga yatandika ne siringi 10. Kati alina kapito wa kabalagala wa bukadde 3 ng'alina abaana abatambuza kabalagala. Kati oli bagamba nti nze sente zennyina zaava mu kabalagala wa siringi 10 ng'otandika okuwawaala amatu, kubanga muyina obuzibu mutunulira nnyo omuntu wabadde ne mwerabira okutunulira gye yava gy'asinzidde. Kimuggyako okubanga yatandisa siringi 10 kabalagala. Naye abasinga ekibasumbuwa era ekitusumbuwa ffe nga ffe kwe kulowooza nti abantu bano balina kubanga wazaalibwa eyo okufuuka omukungu, okubeera mu Kampala olina kubanga wazaalibwa mu Kampala, okubeera mu gundi mu bitibwa. Woofiisi zijjudde ba boosi abatalina kye baali. Nze nali ndabyeko omusajja yali kiriina nga kavubuka, nga kakira ne kakirininga office, naye batuuka balina bosi manager gwe baali baagala. Kagenda okutunula mu mpapula, naye empapula baali baprintinze ebimu nga byevuluze babigira babimuwa okubitwala bisula mu kasasiro, kyava akuba CEO akaama. Nange nasoma omulimu ekifo ekyo nkiyinamu degree. Namubuuza you serious? Nti yes. Namugamba wandika application. Eyali kirina olwaleero wayitawo wiiki emu nga manager, bino si birooto. Era abagamba nti birooto beba abaagala okumala okusoma ku university, olumala okusoma nayagala afunirewo omulimu gw'obwa manager, tojja gufuna kubanga waliwo okufuuka chief executive human resource manager. Togenda kujja jjo empala ofuuke human resource manager, bebeera mu steps. Abaddewo n'agenda n'aresigning oba n'awummula oba n'akola ki, n'ogamba bosi nti eno nasoma human resource management era nnyinamu masters, nti okakasa nti ye bosi. Tuulamuko nga batunoonya omulala. Abantu bangi abafuuse ba bosi, abantu bangi ba manager, naye nga woofiisi gy'alimu yasooka kugitulamu ng'akuuma ntebe nga webalinda omulala. Bagenda okulaba nga n'omulala gwe banoonya okusikira abaddewo, ate ng'onazzeewo w'amaanyi n'okusinga eyabadde, nowaga nti ono gwe twetaaga. Ne baga nti ono gwe twetaaga. Tuveemu endowooza nti okufuuka omubaka tuzze twewaako ebyokulabirako. Tunuulira Agnes Nandutu, era abatalina kukkiriza tebagenda kukkiriza. Kati Agnes Nandutu minisita mulamba owa Kalamoja gy'atazaalwangako, kati abalina obujja babuuza nti omuntu we n'ebugundi ebuduude n'embaala esironko mu gundi mu Bugesu afuuka atya minisita we Kalamoja. Mukama agenda kufuula omukungu we Isirayiri.
bw'onaaba ng'olina okukkiriza ne wejjamu okuwalirira. Tubadde tukyali ku Robinah Nabbanja kati naye yabaddeko mu ministry n'omanya nti kale at least ye abaddeko state minister. Agnes Nandoto kati minister omubeezi ow'ekkalamojja, ensonga z'ekkalamojja ze yasomangako mu bitabo. Tuleme kutunuulira baani abaabalonze, tutunuulire abalondeddwa. Being appointed kye kisookera ddala. Ne Yesu Kristo bwe yali ng'alonda abatume be, abagoberezi abatume be, abantu bangi baayogera nti baani abo baalonze. Bwe baali bakuwa omulimu awo w'okolera bangi baayogera nti ani oyo gubaleese kakati ono anaabisobola, batwogerera bangi baboogerera. Bingi by'ogenda okulaba abantu nga bakwogerera nti tosobola. Era waliwo akaseera boosi wo lwagenda okeera ku makya yeebuze naye saakoze decision nkyamu okuwa omuntu ono ekifo kino, gwalina okumulaga nti teyakoze decision nkyamu. Honorable Robinah Nabbanja kati yalina omulimu okutulaga nti abo aboogera nti omuntu w'ekakumiro tasobola kubeera mu prime minister kubanga ye mukyala asoose okubeera ssaabaminisita mu Uganda yonna. Wulira Mukama bw'asitula abantu. Nze bye byamagera abantu bye boogerera bye njagala Mukama ankolere. Ate nga nawe bye byamagero bye wandisa bye Mukama akolere. Abantu we bagambira nti tosobola, we bagambira nti oyo ani gwe baleese, oyo ani azze mu kibuga, keepanga kalowooza kanaagizimba, kalowooza kanaagimaliriza, olina okulaga abantu nti ogenda gimaliriza, gwe bayita ka, ogenda kufuuka ensonga mu bonna. Gye twasomera si y'ensonga, gye twakulira si y'ensonga, abaatuzaala si y'ensonga, naye Mukama watuteekedde okubeera y'ensonga. Gwe lwaki bakulowoozesa nti mu famire yammwe mulina kubeera ekyo? Honorable Robinah Nabbanja okufuuka ssaabaminisita kyabadde tekimwetaagisa kubanga mu famire yaabwe mulimu eyali abadde minisita omujjuvu. Ojja kwesanga nga mu famire ya Honorable Robinah Nabbanja muve ku bino ebyobukulembeze obusikire. Taata yali kino, baaba abadde kino, senga abadde kino, kojja abadde kino, ebyo bya kisiru. Twogera ku muntu gwe basula from nowhere. Honorable Kyagulanyi Ssentamu, lwaki temulaba bantu bano? Era bye boogerera Nabbanja bye baayogerera Mwami Ssentamu nga bagamba akulidde wano abadde omuyimbi, ono omwana wa ghetto, owa ghetto n'abafuukira akayinja mu ngatto. Lwaki temukkiriza nti Mukama akola? Abantu bangi baweddemu amaanyi kubanga bafunye ababanyooma. Abantu bangi baweddemu amaanyi kubanga waliwo embeekuulo ezibagamba nti tebasobola. Naye gwe balazeeko nti osobola. Bw'obanga owulira osobola ogenda kusobola. Naye bw'onaawuliriza ebigambo ebigamba nti tosobola, naawe n'ogamba tosobola, era togenda kusobola. Abantu bano tulina kye tubayigirako. Tunuulira Muhammad Sseggirinya kati mubaka wa Parliament. Eyakubanga essimu ne bamugamba yisa mu bwangu. Nkuwadde sekendi emu kati bamuyita ku program number. Ne bamugamba nti Honorable akadde kabadde kati naye tujja kwongera okubanga tukuyita ate okwongera okumulungula ku nsonga za Parliament y'eggwanga. Obumwe mubeerayo mu bitegeera obulungi. Nduli bamusenzanga kati okyasobolaga nti Muhammad Sseggirinya. Naye era wadde Mukama abeera akusitula, wabeerawo amalindiriza agagala okulaba obunafu bwo. Eva tebatunuulira kirungi kyoyina, batunuulira bizibu byoyina. Omuntu ajja keera ku makya ge nti si kibi okutunuulira obunafu, naye ng'obukulembeza n'ebirungi nti wano okoze bulungi, naye ate wano singa nawe ogezeemu bw'oti. Naye omuntu nga ye Eva avaayo okulaba bibi,
ate nga be bantu betulina naye bonna abawuliriza bo baliwo okukola ogwabwe gwa kulaba nsobizo ogwabwe gwa kuwulira kunanaagirako ogwabwe gwa kuwulira spoken English. Ani yabagamba nti asinga okwogera oluzungu alina okufuuka Ssaabaminisita? Ani yabagamba nti oluzungu lwe lukola? Abachina bamanyi oluzungu, Abajamani bamanyi oluzungu, Etake bamanyi oluzungu, Saudi Arabia bamanyi oluzungu, Japani. Lwaki tufuna embeera erowoozesa abantu nti amanyi oluzungu ye kabejja w'ensi eno? N'owulira olingaga nti kakati Honorable Nabbanja agenda kwogera biki, agenda kwogera mu lulimi ki? Abamwetaaga nga beetaaga Uganda bajja kuyiga olulimi lwe, bajja kujja n'abataputa. Mukama agenda kusitula nga abakwetaaga kibeetaagisa okujja n'abataputa ate nga be babasasula sigwa abasasula. Nti nze bwe baba tebategeera olulimi lwange sinange sibuulira bye boogera bajje nanzivuunulira nga balina kuvuunula byoso si kuvuunula oli byayogedde. Mukama bwatyo bwatukyusa. Era ogenda kudda ng'abantu abagamba nti tosobola nga waliwo omulala gwe baliko. Naye bw'anaavaawo bano tebagenda koowa, bajja kunoonya omulala gwe bagamba nti tasobola. For them weebali to criticize buli ajjayo omutwe. Abo abantu weebali ng'omulimu gwabwe gwa criticizinga buli ajjayo omutwe, buli abaako kyayogera, buli abaako kyakola nga gwe mulimu gwabwe. N'obabuuza nti mweki kye muyinawo? Mwaba criticizinga balala kikye muli nga tebalina kye bali naye bakulitisazinga abo Mukama baasitudde. Nsuubira okubanga abantu abo bandibadde kyakulabirako. Lwaki mulowooza nti waliwo abantu abaazaalibwa okubeera n'ebifo bye balina otuulamu? Lwaki muteeka mu bufuzi obwo bw'ekiwumbatuutu? Gundi okufuuka gundi alina okuba nga akumanyi, famire yo gundi yalina okuba nga evudde mu gundi yalina okuba nga akulonze. Ebyo ebintu bye tulina okulwanyisa mu Uganda. Buli muntu ave gy'avudde afuuke ekyafuuse, tulaba amaanyi ga Mukama. For God and my country lwaki tekola? Ne tulowooza nti waliwo abaazaalibwa nga bo munnaye ebyo bifo byabwe ani yagamba? Ani yabagamba nti Nabbanja talina kufuuka? Nabbanja beddira ki? Tebaba Bambogo ba Nabbanja. Bambogo bwe mbaseera bidde. Ani mwe yabagamba nti bazzukulu ba Kayiira tebalina kufuuka? Ate obuseko bw'enseka bwe njagala musekerere ng'abantu, kubanga nawe woli waliwo abagamba nti tosobola. Era bangi abakwogerera naye gwe basekerere nga busekerezi tobaanukulanga. Namuwulidde omukyalo oyo nga wa speech nenkwatako naga nzaani. Kyekigambo kye njagala obeere nakyo. Nzaani. Mukama gwajje kakumiro. Wakati ng'abantu boogera naye ne bagamba Nabbanja temukubaganya ku birowoozo asobola. Abantu ogenda kufuna abakuwolereza. Wagenda kubaawo gino emimwa egijja okwogera naye waliwo omuntu ajja okugamba nti wadde bamwogeredde nze ngamba oyo omwana mulungi. Byonna bibaddewo mu bantu abafuuse successful. Waliwo abasooka okuboogerera naye waliwo omuntu omu asituka naga nti nedda. Nzize mbawo ebyokulabirako. Abantu be mwegomba bazze bakyanganyizibwa, bazze basoomoozebwa. Agnes Nandutu oyo gwolaba, Agnes Nandutu bamugoba ku parliament kati agituulamu. Muhammad Segirinya bamugobanga ku mulyango gwa parliament kati atuula munda. Abantu bagenda kubeerawo nga bagamba nti togwana kutuula wano, totuula ku lubalaza ovaawo, totuula mu kizimbe kino. Mukama akusitula ekizimbe okigule baddemu bagambe tokituulamu. Ate bino ebintu tujja tubiraba reality. Bannaffe aba Maria's Cargo
okutambuliza emmali okujja mu ggwanga lya China embeera tugiraba ya muggalo kyokka nga tetulina okulya katulina okuzuula bute otambuza emirimu gyaffe otambuza tutya obulamu bwaffe mu mbeera eno ey'okusoomozebwa ya COVID-19 weekwate Marias Kago enamba y'essimu weeryawo bagenda kukusuubuliza emmali okuva mu ggwanga lya China bagenda kutikkira emmali okuva mu ggwanga lya China yeegenda kutuukako mu budde kubanga ennyonyi zitambula ate nga n'emmeeri zitambula egenda kubanga okutuukako mu nnaku ezitasukka 20 ng'emmaali ogifunye ne bannaffe aba Marias Kago abatuula obutereevu eggwanji kubira omukyala Maria yogera naye enamba y'essimu weeryawo ogenda kubanga omuwuliza bannaffe aba Malakai Ecology birowoozo bingi baggulawo bagamba nti wakyali waggule wadde nga bagalawo ku ssaawa zibeera 2 ez'ekiro ekifo kigazi social distance nga bagala okukola embaga ez'abantu 2 be bagambye Malakai Ecology egenda kubanga okuteekerateekera gendaawo ekitende ku luguudo lw'Entebbe kajja nsuwa owetera ojja kubanga obafuna bulungi manager Angela gyali ate nga ne boss mukyala Janet naye gyali nnyo ku Malakai Ecology kafo bakakoze my god otuuka ino ganti weewaawo mwakoze ekifo ekirungi era amakula genda yoko obulamu bugenda kubanga bukwanguyira bintu bitambule bulungi maridadi sana balina okusomozebwa endwadde ez'enjawulo abasanga boolyawo abaami abakyala kwenyoma mu saizi amaanyi matono obufumbo buyuuga waliwo ebitatambula bulungi kubira ku musawo Agnes ajja kubanga akuyamba ate ne ku WhatsApp kwali ennamba ye eyiyo wansi eyitawo ojja kubanga mwogerezeganya bulungi nnyo ate mubeerenga ebintu bitambula bulungi njagala tutunulira abantu wakati ng'oli mu kusomoozebwa wakati ng'ofunye abantu abakunyooma togwa mu maanyi buli lw'owulira nga waliwo agamba nti tosobola kabeere ng'ali mu kika kyo buli lw'owulira nga waliwo agamba nti oli mu kwepanga buli lw'owulira nga waliwo agamba nti gwobeerawo ng'ani awo jjukira omukyalo gwe bayita Nabbanja ajja kuzzaamu amaanyi bano abantu bye babayisaamu bituwe maanyi tuleme kugoberera nti olaba noono bamuyisaamu amaaso nzaani atayisibwamu maaso nze amaanyi ganzigwanga ng'omuntu asobola okwogera ekigabano naye lwaki sikita lwaki siwanika nze nayagalako okuwanika obuvumu bwe nnyina ku lwaleero nabujja mu nkovu ezanzijula ku mutima abaali abange banvaamu egyali emikwano gyandeka ab'eŋŋanda bansuula abaali bakozi bannange bandaga nti sisobola naye buli eyansuula kati akomawo n'owulira omuntu gwe mubadde mulya ne munywa ne baga nti gwe wandisuubidde nti yagenda okuteera yakabega n'akulaga nti toyina kyoli era togwanidde naye tekitegeeza nti bw'obanga mu maaso ge togwanidde ne maaso ga Mukama togwanidde bw'owuliranga nga waliwo agamba nti tosobola fukamira weebuuze Mukama mwebuuzeeko nti Mukama abantu bagamba sisobola naye gwe owulira nsobola gwe bw'oba olaba nsobola wulira eddoboozi lya Mukama bwe linagamba nti genda bano abantu abagamba tosobola bajja kudda ne statement zijja kuba 2 statement esooka bagiyita twakusabira nze kyovola nakowa ekyo ekigambo tokiŋŋamba abantu abagamba baatusabira tebaatusabira baatukolimiranga lwaki bo si be beesabira nagamba nti omuntu akulembera okukusabira bw'obeera ng'oli mwami ajja kuba bbaawo bw'abanga alina amagezi kubanga naffe munasi ffenna ntitutegeera omulala ajja kubeera nnyoka akuzaala oluusi n'abaana bo abasigadde bagoberera bugoberezi bw'obanga oli mwami mu bantu abakusabira ye maamawo ye mukyalawo n'abaana abasigadde bagoberera bugoberezi naye abantu bangi bagenda kugamba twakusabira nga bennyini be bagamba nga ntitosobola eyo statement emu gye bajja okujja naye ng'okubya akaggi statement ey'okubiri ejja kugamba kale twakalabirawo eyo statement yakubiri waliwo n'abajjoga nti munnange nali simusuubira ate omuntu ayogera bw'atyo mulungi
okusinga bana abato kwenyanga batuvumanga batugeyanga batunyomanga ne bagaa twatomera twasirana bye tulimu tebiyina makulu ne batandika okuwoza twakusabira. Bwe bulamu bwe tutambuliramu be bantu be tulimu tutambulira mu bulamu bwa kunyomebwa, bulamu bwa kuyisibwa mu maaso, bulamu bwa kugayibwa, bulamu bwa butatukkiririzaamu. Tewali agenda kukkiririzaamu. Abantu bagenda gamba tosobola naye gwe owulira osobola. If yes, proceed. Era olijjukira akayima nti abantu nga baayogera waliwo wagambye nti gy'oli ye Katonda ogwo omulimu tajja gufuna ne bwalifukola tajja ziweza. Naye nga weebuuze nti abo aboogera ebigambo ebyo bakatonda wangi bakatonda abaga nti ebyo tajja bikola. Batuzimbamu embeera eraga nti omuntu okufuna omulimu omulungi alina kubanga ayise nga yasomera mu masomero amalungi, alina kubanga weebuddo, alina kubanga wennabisunsa, alina kubanga wennaggalama, alina kuba weekitenda. Niye abagamba nze owa Najjanankumbi yanga Christian School sisobola, nze owa Jake High School sisobola, nze owa Light Secondary School Kitoma sisobola, owa St. Peter Liberation School tusobola. Bw'abanga Nabbanja yasobodde, Lugonvu nsobola. Bw'abanga Nabbanja yasobodde, naawe osobola. Ebigambo by'abantu bigenda kusigala nga byogerwa, tebagenda koowa. Era tolikola kirowoozesa nsi nti gwasinga. Buli kaseera abantu bagenda kutunuulira bunafu bwo, bagenda kutunuulira by'otasobola kukola. Ne bw'oba ng'olina ebintu 10 by'okola naye ng'olinayo 10 by'otasobola, bagenda kutunuulira by'otasobola, bagamba oyo tasobola ne kino kyamulema. Tebalijjukira bye wakola. Naye be bantu be tutambuliramu ate y'ensi mwe tuli. Ebeneza atujje wala ate nga ne gye tulaga tulabayo. Mukama agenda kujja wala naye nga ne gy'olaga ogenda kuba olabayo. Bwe twogera ebigambo bino tuba tetwagala kumaliriza kubanga tuwulira nga biva ku mitima gyaffe. Nze siri mu byabufuzi, njagala okuyozayoza omukyala Robin Nabbanja, njagala okuyozayoza Agnes Nandutu, njagala okuyozayoza Kazibwe Bashir Mbaziira, njagala okuyozayoza Ssenyonyi Njowero, njagala okuyozayoza Muhammad Segirinya, njagala okuyozayoza Geoffrey Rutaya, njagala okuyozayoza Hudaman Mazongo, Hilary Kiyaga, njagala okuyozayoza mukodomi wange Kayemba Solo. Abo bonna babanyomanga naye kati bali mu parliament, abamu ba minister. Honorable Kyagulanyi yani afuuka leader of opposition ng'oludda oluvuganya gavumenti ya Uganda yalukulira yani ku myaka 3 mu gyayina. Naye era wawuliranga ebigambo by'abantu abo balowooza nti waliwo abazaalibwa okubeera ekyo nga bagamba nti oyo afuuka atya kwegya emyaka gyayina, oyo yayina enviiri okufuuka omukulembeze oyina kuba na nviiri zitya, oyo yayina enviiri bwe ziti, oyo olw'okuba yazisaze kuyi. Ani yabalowooza nti mwe muyina okubeera mulyoke muzimba obuyumba bwammwe? Tebiri mu gavumenti mwokka, biri ku sayidi zombi. N'emirimu mwe tukolera ne ku byalo gye tuwangaalira. Neyiba wajja kulaba nga tosobola kusitula kalina eyo ng'abuuza ogisitula otya. Ogisitula otya? Kyovula nze nagamba abantu nti Mukama bw'akuwa ku busobozi n'obaako woogula n'ozimba akayumbako nga kamusooliini, bw'ogisobola okugisuulika n'ogisitula mwamba n'ogisiba mwamba kikole. Bw'otuuka akaseera ogikuba seminti plasita yonna gikube plasita. Bw'ossaamu tiles ziseemu, bw'otuuka okusiiga langi gisiige. Naye Mukama bw'akwongera ssente ezigimenya okuzimba kalina togizimba mu kitundu ekyo. Abantu tebatwagala, tebabyagala ebyo. Bantu tebaagala kulaba muntu akuze nga bamulaba.
genda ozimbe walala muganda wange. Abantu babi eyo girekewo obanga yabapangisa. Nze mbirabye reality. Abantu batya nnyo omugaggaza obuzi. Naye onaakuze nga bamulaba nti mwana wa gundi. Nga bawala naabo. Kyenva kugamba nti mwannyinaze muganda wange ovangako ku kyalo gye baakuzaala n'ogendako ewalala. Ne bawulira nti wakikuba. Naye nga baakulaba ng'okima amazzi. Nga baakulaba ng'ogula kapoloti kafuuti 4 n'oyongerako fuuti endala 2 n'ogaziwa bajja kusirika. Bw'oyongerako endala 3 n'ogaziwa bajja kusirika. Muliraanwa wo bw'omugula nga nga bo bafeeri abaliwo okutunuulira ensobi z'abalala batandika okwekuŋŋaanya n'okwekolamu obukundi. Gye buva ne gye bulaga omugagga tayagalwa mu kitundu. Mubadde mukimanyi. Gye buva ne gye bulaga omugagga tayagalwa mu kitundu. Omuntu ow'omutima omwavu yawulira nti emmotoka evuma okusinga piki era n'awulira nti omuwogganyiza emmotoka. Ne webuuza nti esinga piki okuwoggana. Naye ate be bantu be tutambuliramu. Abantu tebakwagaliza nkulaakulanayo. Abantu baagala nnyo okuwulira nti oli mu kudooba. Baagala nnyo okuwulira nti oli mu kudaaga. Baagala nnyo okuwulira nti gakuli mu bulago. Naye bagambe nti nasitudde egindi n'egindi n'ensitula wali naguzeewo wiika 5 wali nyinawo. Abikola atya. Naye ate be bantu betubimu. Be bantu baffe betulina okutambuliramu, betulina okukoleramu. Tugume bagenda kwogera nti tosobola, tobaanukula, kozesa bikolwa nga Mukama ye mubeezi. Ogenda funayo abasatu abana ba lugonvu. Kwaba 10 zibanga nkwenge. Ndegeya zoogera zisobola okusaanikira eggwa ekitundu kyonna. Naye ojja kufunayo ba lugonvu 3 abajja okuga nti wammakola. Naffe bwe baatugamba nti tusobola. Nawe bwe baakugamba nti tosobola gendayo gy'oli. Bwe baakugamba nti toligula poloti. Bwe baakugamba nti tolizimba. Baakugamba tolizaala. Baakugamba tolifumbirwa, toliwasa, tolikubambaga, toliyanjula. Naye bw'onaatwala ebigambo byabwe byewa ferialism era ogenda kutuuka ku nga bwe bakulaguddeko tobikoze. Okulagula kwabwe olina kumenyawo na actions si words. Mbagaliza birungi byerere.